Yes, njagala okubanga nkubuuzako yonna gy'osinzira okubanga otuuliriza nti ogamba otya. Kansuubira oli bulungi. Ebibaddewo mu wiiki bikuyisizza bitya? Omuli n'ensonga za Manchester United, omuli ensonga za Frank Gashumba n'ebirala bingi nnyo ebikutte abantu omubabiro. Olwaleero tugenda kuba twogera ku ebyo. Naye nga tetunagenda wala, njagala okujjukiza gwe wenna ayagala okugula ettaka naddala ku luguudo lwa Hoima Road. Hoima Road kwe kuli Nansana, Wakiso, Kachiri, ebitundu nga Nampunge, Namayumba, Busunju. Yes, yogerako n'aba Great Sites abatunda ettaka eriri genuine olunaku olwaleero. Offices zaabwe ziri Kachiri mu town ku Kalina, ku second floor ya Kalina eri opposite ne Post Bank. Awo wennyini ojja kuba olambula ettaka ery'enjawulo okuviira ddala ku $5,000,000 ng'ofuna ttaka eri ekibanja. Ate gwe ayagala 5 ku 10 ez'ebyapa ojja kutandikira ku $6,700,000, $7,000,000, $10,000,000. Kisinziira ettaka eryo we riri naye nga lyonna liri genuine. Asoose ayagala okwogerako nange gwe nninda ogamba otya? Hello Presenter wangi nyawo Mama John omulimi w'amatooke n'ebijanjaalo wane Zirobwe. Yes, Ku faamu y'amajanja. obadde obuze abantu badde bakumbuuza. Mbadde mu kkomera. Obadde mu kkomera wakola ki? Nakuba omuwagizi wa Manchester United oluba ne lwatikanga essowaani y'ebbumba. Bannange Saagala kamanyiiro. Babakubidde mu kisaawe badda mu kuzannyira mu bijanjaalo byange. Yeah. Balowooza Magwaya ye yabisimba oba onana. Olulala nja kuluma omuwagizi okutu muggyemu ekivumba nkiwe bulldog. toli wa muzannyo. Wakakimanya ate ekyatuuka ku Manchester United Mitawaana. mu Lungereza kiyitibwa basement interrogation. Basement interrogation. Okusomesebwa olunyankole Hey. ng'oli mu basement. Manchester United baalisomesa olunyankole. Wangi? Mbitege. Ye kambuuze Ye nyabo. ekyo kyennyini ekyatuuse ku Manchester United omanyi bwe bakiyita mu Lufalansa sebo? Nedda nyabo. Simanyi. Kiyitibwa koma sava. Koma sava. Okutwala omuntu mu koma. Manu baagitwala mu koma. Koma sava. Koma sava. 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 Bulijjo simanyi nti omanyi Olufalansa. Bingi nnyo by'otamanyiiko. Okay. Ate bo aba agriculture. Ekyatuuse ku Manchester United. Yes. Bakiyita transfer of pollenegule from answer to the stigma. Wangi? Omanyi kye kitegeeza ssebo oba wakoma mu P1. Simanyi. Kitegeeza okukusabula obulumi ne bugenda mu busomyo. Transfer of pollenegule from answer to the stigma. To the stigma. Abamanyi baba kuwangula. Bandirinnye buli muntu ku mutwe. Shoulder, knees and toes. Naye kati ensi yonna ejjudde silent treatment. Onna abawagizi basirifu. Wonna. Omuti gw'endegeya tosenaamu yagutemye. Naye olowooza kiki ekiyinza okuba kyakubizza ttiimu ya Manu mu Europa? Frank Gashumba kuwasa mbeerera. So malicious. Tuli Namayumba Town Council wano we tuli bayitawo Champisi. Tulina ploti okuviira ddala ku $7,500,000, $8,800,000 ne $12,000,000. Jangu wefunire ploti wano. Buli kyolaba wano eno ate tukikulekera emmwanyi kabibeere ebitooke byonna ojja bisikaza.